atenderezwa agulumizibwe owekitaffe Tonda ne Mama Namugereka abange obwangwa mu bwangire bwabwo ndi kitangala mbasindika ekitangala ndi kwagala mbasindikira okwagala ndi bumu mbasindikira obumu ndi ddembe mbasindikira eddembe mbagombago kyewagula erizaala enkambwe gwakasigwa kuzikira mbalamusizaako bakika namwena abampuliriza mbiti byama ebyenjawulo twebaza kitaffe Tonda ne Mama Namugereka wipo ne bajjajjaffe mbiti byabwe ebyenjawulo nate ku lwakadde kano ke tulimu ak'okukyusibwako ensi yaffe ey'omunda wepo ne abweru Katonda atudde munda munzalamusa Katonda atudde munda mugwe nga Katonda yetengeredde oli wa ddembe okubuza omutima gwo okutakkaanya na bigambo byogenda okubeera ng'owuliriza so bisule muguruka weeyongereyo n'obulamu bwo bikozesa okubeera ng'ozuukusa amazima gakutudde nga tunaakubera nga tutandika ebbaluwa yakadde kano okuva eri emisange egitudde mu mwayiro oba eggulu eri-12 manyikiddwa nga the 12D creators saba tukole ekikoowe ekya mwoyo ng'oyinza ekitangala ekyeru mukama ate nga ofulumya zaabu era mukama yinza ekitangala ekyeru fulumya zaabu mukama yinza ekitangala ekyeru fulumya zaabu mukama yinza ekitangala ekyeru fulumya zaabu mukama kwata ku mutima gwo oliiza enkuba y'omutima gwo omutima gwo ye yeekaalu y'omwoyo omutukuvu era essabo eritukuvu mwagala mwotudde omwagalwa tewajja wano kubeera ng'okoleera ggulu nedda ekikula kye ekyaddala kitudde mu ggulu ekyakuleeta wano kusobola okubeera ng'ojjukira amazima gano era amazima gano gakufuula eddembe otegere nti egwe omwana wa Katonda omulamu yawangibwa mu butukuvu era nga yegwe kubo yegwe mazima era nga yegwe bulamu zuula obwa Katonda bwo obeere wamu n'obutukuvu obukutuddemu weewaawo ebbaluwa egenda bweti tubalamusizaako mwena abasoma era abawuliza ebbaluwa yaffe abatonzi abatudde mu mwayiro ogw'12 oba gye muyita emisange mwenga abaganda tuli wano okusobola okubeera nga tubayamba abagalwa tuwuliriza amayengo gammwe eyo kuseŋŋana timba era nga tumanyi nti mukola ebintu birungi nnyo okusinga ne bwe musobola okubeera nga mulowooza mu bwannamwanigina n'obwawamu omwagalwa nga newankubadde wandowooza nti tolina kyokola wandowooza nti nno tewaliiwo kyokola ki kyotuusaako ngalo oba kyokungula naye buli wootunuulira obulamu bwo ng'okozesa obwalukenge bwo n'otegeera nti buli kintu kyonna kijja ku lw'ensonga entegeeraayo n'endaba ey'ebintu ekyuka kitegera abaagalwa buli w'okyusa entegeeraayo n'endaba ey'ebintu gwe kennyini weekyusa obulamu bwo bukyuka ensi y'ekyuka amakubo go gatandika okubeera nga gakyuka mu njuyi 3 kitegera enjuyi 3 ezimu ezo nga zaakutendekebwa okusobola okubeera nga obeera omuweereza ku lwa bonna kitegera abaagalwa ffe twetendese buli kiseera okubeera nga tutunuulira oluuyi olw'obwakitinda kino kituyamba okusobola okubeera nga tudda mu maaso mu likadde ne tutunuulira obusobozi n'ebyo byonna bye tubeera tutunuulidde mu kwagala omwagalwa w'obeera nga oyagala kubeera ng'owuliriza okwagala okutudde mu bulamu bwo mu nsi yo n'eri obulamu bwo omwagalwa ke kaakadde ak'okusobola okubeera ng'otegeera nti olina amaanyi era olina obusobozi okukikola kye weetaaga kwe kubeera nga okozesa eddembe lye ery'okwesayirawo n'osalawo okubeera ng'otambulira mu bulamu obw'okwagala obwo bw'oli teweetaaga nkyukakyuka kukola ekyo mu by'amazima tewulina kye weetaaga kyonna okuteekawo enkyukakyuka kye weetaaga kubeera nga okyusa endabayo ey'ebintu okyusa amakubo go engeri gy'oweetunuulira gy'otunuulira obulamu n'ogyotunuulira ensi we tugamba nsi omwagalwa tubeera tutaddemu n'abalala bonna bwe weebonga nabo mu nsi eno gy'oba olimu abaagalwa kya muwendo okusobola okubeera nga mwejjamu embeera ey'okulamula n'ey'okubeera abagogobe eri bantu bannammwe kino kibayamba okusobola okubeera nga mufuuka kiki kye muli ne kiki kye muli ekyannamaddala abaagalwa mutuddemu okwagala okutaliiko bukwakkulizo okwo okwayambala ennyama
okwagala okutaliiko bukwakkulizo okwo okutalamula era okutaguguba kintu kyonna. Ekyo kye kintu kye mukozesa okubeera nga mukozesa eddembe lyammwe okwesalirawo. Mulondeewo okwagala okusinga ebirala byonna. Bw'obeera nga tosobola kusanga kwagala okwo omwagala kkiriza ogambe nti kati kyennyina. Gezaako okulaba nga ofumiitiriza nti oli ku kkubo eryo lye weetaaga. Era nga ensi etambulira mu kkubo eryo ly'olina okuba. Era omanye nti obulamu bwo buli mu kifo ky'olina okubeeramu. Wuliriza engeri w'owuliriza mukadde ako. Bw'obeera nga ky'owuliriza okyagala, yongera okubeera ng'okikola. Gwe kennyini weewe empulira eyo ekujjuza, ekuwuliza nti nno ddala oli mumalirivu mu ekyo ky'okola. Empulira eyo ekuwa essanyu. Kubanga ekyo kyokka kye kikusobola okubeera nga kikujja mu ebyo by'ozze osobola okubeera ng'okyusa. Buli w'okikola kino oba gwe kennyini weeraga amaanyi go. Era oba olaga n'abalala engeri bwe basobola okubeera nga bakyusibwa mukadde ako, n'osobola okubeera ng'ofuuka omulongowo ng'oli mu nnyama. Era ne kikuyamba okusobola okubeera nga olaba ensi n'abo bonna abagirimu nga bakyukakyuka ku lw'obulungi obwawamu. Wandiraba obulamu bwo mu mbeera eri oba endala nga bukyuka, kubanga osobodde okubeera ng'oteekawo enkyukakyuka mu ndaayo. N'otandika okubeera nga olaba enkyukakyuka n'okugezesebwa okwo kukuyambye okusobola okubeera nga ofuna okwagala okutaliiko bukwakkulizo eri obulamu bwo. Kino kye bayita ekikula kyammwe ekyannamaddala nga kwagala kutaliiko bukwakkulizo mukukkirize. Kino kisobose okusobola okubeera nga kikyusa entunnunsi zammwe ez'emitima engeri gye zikoba buli kadde. Yeffe emisange egitudde mu mwayiro ogw'e12 oba abatonzi abatudde ku mwayiro ogw'e12, tuli basanyufu okubeera nga tuyogerako nammwe era nga tubaagala nnyonyi ddala. Atenderezebwa agulumizibwe Kitaffe Tonda ne Maama Namugereka abange obuwangwa mu buwangire bwabwo. Katonda atudde munda mu nze, alamusa Katonda atudde munda mu gwe. Akume.